Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atabukidde abakulembeze ba Africa abassa amaanyi mu kwogera ebitazimba nsi zaabwe. Museveni agambye nti mpaawo ngeri mawanga ga Africa gye gajja kukulaakulana nga kumpi buli kimu gakifuna kuva mu nsi endala ez'abaceeruppe naddala amawanga gannaggwadda. Museveni bino abyogeredde ku muliraano Kenya gye yagenze ku bugenyi obwamuyitiddwako mukulu munne Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto. Here, where the continent is fragmented economically, you have got countries like Uganda, Republic of Uganda, has no access to the ocean. South Sudan, Rwanda, Burundi, Central African Republic, even Ethiopia, that's a big country. And people are not working to solve that. They are content. President, minister, what are you ministering? You are not solving the issue of market. You are not solving the problem of access to the ocean. How would you develop? How? Exactly how? Ye Presidenti wa Kenya Dr. William Samoei Arap Ruto asinzidde wano n'ategeeza nti enkolagana Kenya ne Uganda yakusigala ng'etinta n'ebaza President Museveni olw'okubalungamya mu by'obukulembeze. What we produce, we have agreed with President Museveni that I will be going to Uganda in October or maybe latest November for the groundbreaking ceremony of the largest steel factory in our region. Kenyan investors, Ugandan resources. It's a joint project that is going to reduce our imports. Kamalabe na Buganda Charles Peter Mayiga asabye abantu ba Kabaka mu bibiina by'obwegassi okunyweza ebiragiro by'amaasomogi ebibiina bitambulire mu bwerufu n'okuyambagana. Olwaleero Kamalabyonna atemye evvuunika ery'okuzimba ekizimbe egaggadde ekya Kinnakwekulakulanya Sako ekisangibwa mu Kinaawa mu Busiro mu ssaza Busiro ku luguudo lw'e Nakawuka n'ategeeza nti obwegassi kimu ku biragiro by'amaasomogi ebikumidde abantu be mu mukwano. Amatikkira ga Kabaka ganyweza Ssemasonga esooka ey'okukuuma okunyweza n'okutaasa Nnamulungu. Era amatikkira kye kitikkiro ekyobuwangwa n'ennono zaffe. Kyokka Kabaka okubeera ku Nnamulungu tekikoma ku nnono yokka, kijjirako ebibala. Era nga tujaguza emyaka 32 ekimu ku bibala bya Kabaka okubeera ku Nnamulungu kwe kuzzaawo obwegassi nga bwe mulina wano mu Kinnakwekulakulanya. Omwanjuzi mwami wamala yatugambye nti guno omwaka gwa bwegassi, era mmwe abeegattira mu ssaka eno eya Kinnakwekulakulanya mmwe bamu ku beegassi aboogerwako. Katikkiro mu ngeri emwasabye abeegasse okunyweza obumu n'obwerufu bye bakola bitambule bulungi. Minisita w'ebyobulimi n'obwegasse ow'ekitiibwa Hajji Hamisi Kakomo agambye nti eno ekyali ntandikwa era wakyaliwo abeegasse abalala bangi abalina obusobozi okutandikawo pulojekiti ezivaamu ensimbi. Abutuuse Lwadda ssentebe wa Kinnakwekulakulanya Sako agambye nti olw'obwegassi bwe balina n'obwesige mu bantu omuwendo gw'abateresi gweyongedde era kino kibasobozesezza okugaggawala okukyusa ku mbeera mwe baali. Era nzikiriza tuleetedde abantu bangi okulowooza nti obwegassi bwangu kubanga balabye nga tukukola nga Katonda abutuweereddemu omukisa. Era ekigendererwa kyaffe ekikulu mu kwegatta kuno kisukka ku kukola ensimbi ez'amagoba. Era mukina olunaku tukola transactions eziri wakati w'4,000 ne'5,000. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash. Weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okuggyamu amannyo. Ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops. Baliyita Muna Herbal Mouthwash. Era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Omuntu yenna ayagala okwesimbawo ku bukulembeze bwa munisipaali ateekeddwa okufuna emikono 20 egy'abalonzi abamusemba nga munnamateeka Hajji Abubeka Kayondo bw'annyonnyola. Eyeesimbyewo ku bwa ssentebe bwa munisipaali yite municipality oba town council oba division council oba sub county eyeesimbyewo ku bwa ssentebe obwo
yeetaagisa emikono 20 egy'abalonzi okuva mu buli kitundu ekikiikirirwa giyite electoral area mu municipality oba mu town council oba mu sub county nga emikono egyo abagiteekako baba balonzi abava mu bitundu ebyo ebikiikirirwa ziyite electoral areas. Ministry y'ebyentambula ekawangamudde bw'etegeezezza Paalamenti nti terina kyegenda kukolera nguudo eziri mu mbeera embi mu Uganda obuzibu ne buteeka ku nsimbi entono ezigiweebwa. Ministry era etegeezezza nti ne bakontrakita abaali baweebwa omulimu ogw'okukola enguudo ez'enjawulo baasuulawudde emirimu olw'obutitimbe bw'ensimbi ze babanja gavumenti ya Uganda. Olunaku lw'eggulo Sipiika wa Paalamenti yatumizza alipoota okuva eri Minisita w'ebyentambula General Edward Katumba Wamala ajja alambulule ku mbeera embi ey'enguudo mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Minisita General Edward Katumba Wamala olwalira yanjulidde Paalamenti alipoota ekwata ku mbeera y'enguudo era ono ategeezezza nti okuzimba enguudo mu bitundu by'eggwanga bingi kwesibira ddala olw'amabanji agatuuse Ministry mu bulago. Alipoota ya Katumba Wamala eraze nti mu kiseera kino bakontrakita babanja gavumenti ensimbi ziri mu buwumbi 838 okuva ku triliyoni 1.3 nga bwe gwabadde ng'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 guggwako. Alipoota eraga nti ku triliyoni 3.153 ministries yabadde yeetaaga okutereeza enguudo obuwumbi 682 ze ezaabaweereddwa n'ekireetawo eddibu lya triliyoni 2.4. Mu kiseera kino enguudo ezikoseddwa ezaayimiriziddwa okukolebwa kuliko olw'Amasindi Kabaale, Najjanankumbi Busaabala, Mityana Mubende, Fort Portal, Kampala Jinja Expressway, Moroto n'enguudo endala nnyingi. General Katumba Wamala ategeezezza Paalamenti nti okulirira abantu mu bifo enguudo gye zikyakolebwa nakyo kikandaalirizza nnyo enteekateeka y'okuzimba enguudo gavumenti zeevujjirira. Agambye nti mu kiseera kino ensimbi ezeetaagisa ku nsonga y'okulirira abantu abali ku ttaka wagenda okuyisibwa enguudo ziri mu buwumbi 846. Enguudo ezikoleddwa olw'embeera eno kuliko ezikoseddwa olw'embeera eno kuliko olwa Nakawuka Kasanje, Kirakasanga Timatugga, Busunju Kiboga n'enguudo endala. General Katumba Wamala agambye nti wadde nga abaali abakozi ba UNRAB abali mu bitundu 75 ku buli 100 kati bakolera wansi wa Ministry y'ebyentambula n'enguudo, naye emikono gyabwe misibire ddala kubanga ensimbi ezikola emirimu teziriiwo. Uganda's paved road network, now standing at 6,312 kilometers, is experiencing increasing structural distress due to insufficient maintenance. The ministry currently requires 843 billion in total to complete land acquisition obligation in financial 2025-26. The cumulative effects of these suspensions and delays has led to slow absorption of project resources, exposure to financial claims. If not urgently addressed, these disruptions will compromise Uganda's ability to deliver critical national infrastructure. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ettaka mu Bwakabaka ekya Buganda Land Board kirabudde abakozi ba gavumenti abakozesa ofiisi zaabwe okutyoboola n'okunyaga ettaka lya Kabaka olw'ebiruubirirwa byabwe. Bino bijjidde mu kiseera ng'ekitongole ekya Buganda Land Board kyakamala okuwawaabira omuwi w'amagezi eri Pulezidenti Museveni Fiona Barungi ng'olw'okweyingiza mu nzirukanya y'ettaka lya Kabaka eri e Buddo ng'akolagana ne Robert Sewava ava mu mutuba gwa Ssembizzi ng'agamba nti ettaka ly'e Nagalabi Buddo yalivunaanyizibwako. Ssenkulu w'ekitongole ekya Buganda Land Board omukungu Simon Kabogoza ategeezza bannamawulire olwaleero nti tebagenda kukkiriza mukozi wa gavumenti okukozesa obuyinza bwa woofiisi ye mu bukyamu okulinnyirira, okusaalimbira n'okutyoboola ettaka lya Kabaka. Ng'ekitongole nga tuli wamu ne woofiisi ya Ssaabawolereza ne bakama baffe ne kabineti waggulu tetugenda kussa mukono kusobola kulwanyisa abo abeesomye okuwamba n'okuvumaganya ettaka ly'Obwakabaka. Nga tulaba nga bakozesa abamu ne bakozesa ebitongole ebikuumaddembe mu ngeri enkyamu, ne bakozesa obuyinza obw'enjawulo bwe bayinza okuba nga balina, ne bawamba ebibanja by'abantu, ne bawamba ettaka ly'abantu, ne bakola ebyapa
we bitasaanidde kukolebwa. Tulabye nga abantu abamu tebawadde na kitiibwa ttaka lya nnono. Mu kiseera kino tuli mu kaweefube n'olutalo olw'okulwanyisa abaagala okukozesa ofiisi, okukozesa abantu abalala ebikyamu. Omukungu Simon Kabogoza Muwanga asabye abantu ba Kabaka okulina abaweereza mu Bwakabaka bakuume nnyo ettaka ly'Amasomogi nga bwe yabalagira. Naye tetusobola kwogera bino byonna ne tutasaba abo bonna abeesomye ate okukola ebyo ebyawukana n'ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokunyweza n'okulaakulanya ettaka. Tubalabyemu tulinamu empulunguso ezo ez'abantu abatawadde kitiibwa ttaka lya bannaabwe, abatawadde kitiibwa ddembe lya bannaabwe, abatatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe, nga tulaba nga bakozesa abamu ne bakozesa ebitongole ebikuuma ddembe mu ngeri enkyamu, ne bakozesa obuyinza obw'enjawulo bayinza okuba nga balina, ne bawamba ebibanja by'abantu, ne bawamba ettaka ly'abantu. Ekibiina kya Forum for Democratic Change FDC kirayiridde nti kigenda kutta mukago gwa byabufuzi n'ekibiina kyonna ekirala nga bagenda mu kalulu k'omwaka 2026. Bino byogeddwa omukulembeze w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriacho Boy bw'asinzidde ku kitebe kya FDC Najjanankumbi ng'ekibiina kirangirira agenda okukikwatira bendera mu kalulu k'obwa pulezidenti. Amuriacho Boy agambye nti baawulira enkolagana eyatandikibwawo abaaliko banna FDC nga beeteekera akalulu ka 2026, wabula agambye nti bo si beetegefu kukolagana na bannabyabufuzi balala abaludde nga balima empindi ku mabega. Atabukidde n'ababongeesa ebigambo nti FDC ezinira kontoli z'NRM, agambye nti aboogera ebyo bagezaako kubamalamu maanyi naye tebagenda kubamalirako biseera. Alipoota ekwata ku kikukusa abantu mu Uganda ey'omwaka 2024 eraga nti omuwendo gw'emisango egyekuusa ku kikukusa abantu gweyongera mu mwaka 2024 okusinga bwe gwali mu 2023. Alipoota eraze nti omwaka ogwedde emisango egyekuusa ku kikukusa abantu gyali 168 okuva ku misango 106 egyawaabwa mu mwaka 2023. Alipoota ekoleddwa ekitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu wansi wa minisitule y'ensonga ez'omunda mu ggwanga eraga nti abaana abato basinze okukusibwa ng'omwaka 2024 waliwo abaana 597 abaakukusibwa okusinga ku baana 471 abaakukusibwa mu 2023. Alipoota eraga nti emisango 659 ku misango 168 gyatwalibwa mu kkooti era emisango 379 ku gyo gikyalemedde mu kkooti. Mu mbeera y'emu alipoota eraga nti emisango 941 ku misango 168 gyali gya kukusa abantu nga bakukusiza munda mu ggwanga ate ng'abantu 1777 be baakukusibwa omwaka oguwedde. Okunoonyereza kulaga nti mu mwezi ogw'omusanvu mwe mwasinga emisango egy'ekikukusa abantu ng'emisango gyali 391 ate mu mwezi gw'okubiri emisango gyali 213 n'emyezi emirala bwe gityo. Mu Kampala Metropolitan North we wasinga okuba emisango egy'ekikukusa abantu waliyo emisango 114 ate Elgon emisango 94, Masaka emisango 73, Rizi emisango 56, Busoga emisango 54, Rwenzori emisango 10 ate CP emisango 4. Bw'abadde ayanjula alipoota eno ku Misil Hotel Ensambya, omukungu mu kitongole ekirwanyisa ekikukusa abantu Derek Kigenyi basaalirwa ategeezezza nti wakyaliwo obwetaavu bw'okunyweza ensalo za Uganda ez'enjawulo kikendeeze ku kikukusa bannayuganda. Omukungu mu kitongole eky'abawaabi ba gavumenti Lino Anguzu agambye nti nga yakiikiridde Ssaabawaabi wa gavumenti Jenny Francis Abodo agambye nti emisango egy'ekikukusa abantu mingi gizingamidde mu kkooti olw'amateeka agataasa abantu agafuuka agamu ku byabyayi nga n'abamu ku beenyigira mu mize egyo mpaawo abakwatako.
Thank you.